Wachi ni wangu ziwabwe. Yanga samu okutwagala kukyalira yatukuza obululu. Yafunye obululu 3 nkaga mu 4. Eyamuddeko nafuno obululu 9 mu 5. Eyazzeko 2 mu 4. Lwaki ate kinene avaayo ng'awaaba. Agamba mbu ate ye yalidde akalulu. Ne bw'aba ayagala kuddamu layini etugiddamu abantu tebamwagala ku kyalo bantu babi nnyo tebabuuza. Tetwagala Saamu tumanyi. Muyimbe mutekemu ka vibe. Kinene tetumumanyi kabwechweka tetumumanyi ati baba basaze okujja kukontana naffe mbu batuwawabidde nti twatyo obululu bwekibala kisoboka tuddeyo ku ground akalulu kakole ki kadibwemu oba si kyekyo baki abantu genda kubeera n'aba ekyalo kyawulibwemu ebyo bye byange kyekibalese wala kano Chairman Saamu yakawangudde mu mazima ya Bwenkanya era ba OC Special Gombe Division yabaddewo n'alaba akalulu nga we katambula ne security gye baweereza okumuwazira akalulu era ebyavudde mu kulonda batulese ku layini nga Chairman alonda akakiiko ke nga ne betambula mukandago ne bajja paka Gombe ne bawaayiriza nti nga Saamu wabbye akalulu nti bafunye wadde ebyobudde mu kulonda bifu naye kati akalulu okubamu lukiiko n'alulondera ebusooka kiseero ekitegeeza sina mutuuse w'eggalamba gwe bawadde obuvunaanyizibwa tukulembera tetugenda kuwagira Chairman kinene nga tetwamuwadde kalulu era empalana eyagandise balese bukyayi balutandika kwetemaatema amanyaze Jjuuko Kasimu ng'ali mutuuze w'eggalamba leese okwemulugunya kwange tetwalonze Chairman Saamu n'awangula n'obululu 3 n'omusobyo yamuddiridde Kirendolo yafunye obululu 9 naye ebyo byonna ffe tubikkiriza twagala gye bali mu kujaganya tetuli wano mu nnaku kubanga omuntu waffe tetwafunye bwenkanya twagala obwenkanya twagala Chairman Saamu kubanga gwe tumanyira yatukulembera yatuwuliriza ensonga zaffe zonna yazitegeera eri muntu mulala gwe twagala Chairman Saamu kusaasira bwe twalonze abantu bonna obuwanguzi bwonna twabumuwadde twalonze mu bwenkanya poliisi yabaddewo OC byonna tekwabaddemu kulwana temwabaddemu nkayana yonna netuvaawo nga tukkiriziganya abantu twababaze ababaze babaddewo kansala buli omu yabaddewo ne babala ebululu bwaffe nga ffe tuwangudde kati nene essaawa nali mukwera laga obutali bumativu eri Chairman wange kusaasira Saamu omuntu eyafunye obululu 9 obaayo otya n'oweerangirira ku 364 era bajaguza gye bali be ba Chairman empapula baazibawadde
era bebazina twetaaga okumanya ani eyalangiridde obudde buno twetaaga mazima n'abwenkanya twetaaga mazima n'abwenkanya ni kugomboola eggombe bawo mazima n'abwenkanya oŋŋamba otya nti kansala waffe Jafari yabaddewo Osi yabaddewo security babaddewo eyalangidde n'agaana okuwuliriza ebigambo bya kansala waffe Jafari n'alema okuwuliriza ebigambo bya Osi omulamba baba balaze amazima n'obwenkanya. So kati muli wano ku nsonga ki? Tuli wano ku nsonga ya twetaaga amazima n'obwenkanya eri chairman waffe kuba ye yalidde akalulu okulonda akalulu kalira ku ground so si ku division akaffe ka ku ground chairman yakoze ati akalulu kakoze katya kaddema kukoyogedde akalulu tumanyi ka kugombolola ku kyalo gyasibuka kekaluke tukola ki akeno ku division gwe balangidde ku division era obuwanguzi bwalina bweno obwekyalo tabuyina nga buyina kyemazisamu yalina obuwanguzi bw'ekyalo banne twaga amazima nabwenkanya amazima gabeeyo. Ndi mutuuze w'Eggalamba mazeko emyaka 11 ndi wano okwemulugunyiza kusaasira Sam nga ye chairman gwe twasimbye mu mugongo akalulu kabadde ka mu mugongo nga buli omu akalaba yafunye obululu 364 abantu 364 eyamuddiridde bwe bagamba ow'okubiri eyawabi n'afuna obululu 906 oyasembye n'afuna obululu abantu 24 kinene nadduka najja n'awaabira Saamu ntabbye obululu banaye tetwabbye ku bululu era Saamu kabadde ka mugongo twamusimbye naye olw'empisa zaabwe embi ku kyalo tebasobola bawa akalulu kufuga era tetugenda bikkiriza tetugenda nze Wasayiga Patrick mutuuze w'Eggalamba nange ndi wano mu kwemulugunya olw'okutubba akalulu kaffe akachairman Saamu kusaasira n'ogatta bano abaloopya ababiri oba yaloopye n'obagatta bano abopponenti be tebaza bululu 2 ono ali waggulu chairman Saamu kusaasira yafunye obululu 364 bagamba batya nti ate ku division balangiridde chairman omulala tuze ono kuloopa n'okwemulugunya twagala kalulu kaffe mpozi amagala majambiya gavumenti wekimanyi amayina gye muni mubiraba mpozi amagala majambiya gajje enfe n'empisa zaabwe embi bazitwale ewaabwe bamuwonge bamuwa sente eza movement zonna nazikola ki yamala bwali kaadi ya movement nagiwa ani wagiwadde kabwesweka akalulu twakalonza akalulu kalondera bulungi tekabaddemu buvuyo tekabaddemu ki twalonza akalulu batwatusaweyo okubala akalulu babaza akalulu chairman kinene yafunye obululu 906 chairman waffe babaza akalulu yabaza bafunye obululu 364 babala obululu chairman kinene n'atambula n'agenda nava ku stage nga ne chairman nasooka tebanamanya bululu bwe ono chairman ani kabwetweka n'atambula n'agenda saawa zino bagamba kinene yawangudde akalulu batyanga yavuddewo nga talina byalabye ku gundi ground nti bino bye bivuddemu nzize kumanya bwenkanya bujja butya bave mu byobufuzi omwami Ssebuufu atufuukidde ekitalo ng'ate mutongole wa Kabaka twagala Kabaka atunnyonnyole oba abatongole ba Kabaka yabatundika kunyonya bululu na kututabula n'abantu Kabaka takola oba ate otavangayo ne yeekubira sayidi era senga yali anyonya akalulu senga atugamba nti muwagire Museveni oba muwagire Bobi Wine tusaba mwami Ssebuufu kozesa ekitiibwa kyo ng'omusajja Omuganda Kabaka we yagusaamu obwesigwa ove mu bululu omukwetaba mu byobufuzi ng'otambula ekiro nyonya akalulu tukimanyi nti oli mutongole wa Kabaka olina kunyonya olina nyonya buki olina Sisi
Tandika. Oleko olwalero nina sanyu nyingi by'okulaba obuwanguzi bwange bunziba kyo. Oleko olwagwo nabadde mbufunye naye nga babadde bakoze olukujjukujju okwagala okubuntwalako. Olunaku olwaleero mubeezi nzizeemu ne banziriza obuwanguzi bwange.
Cheya. Twalonze omuntu waffe n'olwekyo buli omu Wangu yo buli ku buntu bwone bwefunyeyo ebyo bwomanyi twagera eriwo bale mugire mbeere banaye abantu abaagala obuwanguzi tebabeeranga bwe muli mulina buli omu okulaga kubanga tulinaati omuntu waffe takoze eki twagala kwekanya okusasira Samweri kubanga twamulonze